sosi yazo gyezava gitubuulire. Bino byenkubuuza byenjagala oddemu bannansi. Bw'onoobibabuulira mu mazima nja kuggyayo emirongooti gye mbiwanise. Naye kakati twamaze dda okuwanika amatanga tuli mu kuvuga ku lyato lya kinaala ate oli mu kwebuzaabuza. Mbu nsonga essalina makulu tetuziwa makulu. Mbu propaganda ng'ate wagenze mu kooti. Propaganda bamutwala mu kooti. Bwana baseekeze obadde ki? Oyagala kwekubya mizimu ng'ate olaba. Mwefudde bakitalo nnyo wano. Mu Uganda temugambwako, teri abagambako, muvuma buli muntu. Wabeera bubi nnyo munno wano. Natuuka n'okola omukolo gwe n'omubeera bubi nogaa ffe tebatuwadde ne bonna batuwadde kaadi ng'ekibiina tetugenda kulinnyayo kati jangu otubuulire bino. Ne kali kakyaliiko akakuddirira mu bigere. Mwali babiri nga muli bize nnyo ku social media kati mwabuliddewa. Ye omukulu eyakola okunoonyereza ku 5 kyagamba tanafuna budde bulunoonyereza ku kawumbi kamu mu bukadde 7. Lwaki tambo tajja n'abwogerako? Ezo ssente nnyingi nnyo. Yagamba 5 bizimba Kiruddu gwe kati kitegeeza walidde Kiruddu 3 oba 4. Watugamba ezo ziba zituzimbidde Kiruddu y'amaanyi nnyo ng'erimu n'ebitanda n'eddagala. Kati ono yalidde akawumbi kamu obukadde 7 ekitegeeza yalidde Mulago. Tiyalidde na Kiruddu, yalidde Mulago. Olwo yalidde oluguudo olulambo okuva e Nakawuka okutuuka e Nateete. Abantu baayo bafa enfuufu. N'omusajja omu ssente baakuwaza ki? Kyenjagala ombuulire. Kyokka ggwe bw'okimbuulira nga nkuggyako engalo. Naye wona batonnambuulira kyakuweesa ssente ezo ng'ate ofuna omusaala. Nanga bafere. Abantu bonanga bafere. Beripa ku security. Anti oyidini mufere anti. Ekyo tokimanyi? Amumanyi bangamba mbu yafere abantu 10 mu Amerika. Mukinana is it? Yeah, batwala bweru. Yes. Kati ayina of course okolagana. Kati ayina okuleba byayina okukola. Kati ebyakola si yabikola. Hani. Odini si yabikola. Dini kagologosi. Kagologosi. Mulimu amwogera waliwo. Kino kikugamba muganda wange waliwo. Era kyobona nagamba it's okay kale. Of course kadi nesonyo yakimanyi. Yadde yamutwala mu kkooti. Akimanyi kkooti za kuno. Bani aba wasenyonye enguzi kitegeeza omusango tagulimu yekka neyazimuwa okategedako bani aba wasenyonye bwabanga yali kugundiko ya bamutula kitegeeza bamutula kye yawaani senyonyi kacheza bamutula kye asibwe agaba enguzi ate enguzi tekirizibwa kitegeeza bamutula kye bamusibe ensonga kitegedde kubanga bagamba nti yafuna enguzi yali kugundi ya bamutulaki siwe kyali sigwe yateeka Uganda Airline yes we bali kitegeeza wanga yafuna enguzi eni yajimuwa yajimuwa negwe bajiwa bonna baba musango gumu ate yajigwa bayanya n'okusibwa ennyo yayino nesaneza government yes kuba yagaba enguzi andika kitubuuza lwaki tebamwogerako bwabanga senyonyi yali enguzi bagamba eyajimuwa kitegeeza bamutaki yajimuwa bamutaki oba yawa enguzi lwaki bamukwata kubanga agabye eki enguzi bano MP bagabye bakwata bubaali aki enguzi nebasanga ne sente mu mayumba nebirala byonna MP ba Joseph okitegeera kakati ne bagende bakwate bamutulaki lwaki akwata billion 1.7 billion yes bagende ale no musajja toyo dini lunaku ayogera ndala yasoka ko dini ezonto mawube kizezengere bana yavaako kugambe taliiko kuba ku muntu ajja nga najja n'ayimba ne bigaana kozi yayimba nkutiti dini yatoka nagamba mulegaganye guva ku muntu ekola ku station emu 2 3 4 5 n'endala nyingi zonna tazibandaalako lwaki teyabandalangayo kiri ng'omuntu gwawoza nti ndi mufuma wa mirundi ena lwofumbo kiki ekyagaana kiteeza nawe olinako ekizibu
Notabako wonywerera. Notabako wonywerera. Ababbi betweta abaawunga abavaako ye Bujingo. Bujingo Teddy yamuloga, I'm sorry gundi Susan yamuloga yawunga. Ategeera. Gova kumutunga musuma mulamba, notako okubuulira, notako okugamba, notako okwogera amabina, notako okwogera semanye bichi, notako okwogera nga oyina peti kebera goli na nyumba ya peti. Notako okwogera abayina amazzi. Imagine nga musuma mulamba, musuma kyayogera ebintu ebiti ebyekisiru. Owekana. Kati inenja one budini. Bebamu kalwaki dini tasabira wowe. Ati nkugambye lwakuba nti kiki Bujingo nenyini yetaka kukwata kubanga yarogebwa Susan yaroga Bujingo tacha onansebisiyaga Bujingo ngachogera nkingambe yo Bujingo oboka okaina Afrika tuwereze nti wakakola yenyini yayimirira kirina ku record mu Kanonyi yagamba mpita Bobi Wine ajja kodeki nenga omukulembeze gwanga amumanyi mutamanyi ebisega amanyi bivanti ne mutabani we wa president yakusobo bakolagana yandiga mutabani kale Tagaye Museveni age mutabani we gwanga kuba muntu we muntu we bakolagana si mutabani we gwanga tabani we bakwatagana mpayo ka video konanga agamba muhoza ajarwa service yaga ankampe yo kampi oba yakatuwereze oba katuwe tata ati munanga olwanyi service yaga tobyagala munanga ategwa atali musiyazi tuweyo ka video kona ngogamba muhozi because obera ne muhozi we muti mpayo ka video mukuru Bujingo ngogamba muhozi ngogamba president Museveni because Ebigambo bino bituuka eri omuntu yennanga ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu Gabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7522 28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluuta nsozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kulamusiza nnyo nenkwebaza emirimu gy'osobodde okubanga okola weebale nnyo weebali ddala gwe munaffe atugoberera tuli ku mukutu gwa Kimbowa updates kwe tusinzira ntunyumya mu nsonga ez'enjawulo era nga n'olunaku olwali tugenda kunyumyamu ne mukwano gwammwe Moses Wasa Sematimba omusumba bingi nnyo betugenda okubanga tutunuulira naye nga njagala okusooka okutegeeza bannaffe aba Biva Organic bano bakugu nnyo mu kujjanjaba endwadde eziringa ezaalema nga zaagaana prostate mu baami abakuze mu myaka tokyasobola kusiba omusulo ogukuyitamu abaami abatasobola kutambula bulungi mu nsonga z'ekisenge abakyala bw'ogenda mu nsonga olumizibwa nnyo olwamu togendera ddala ogenda bw'oddayo oyina hormone imbalance tofuna lubuto oba embuto zifuna zivaamu oyina ebizimba by'omu lubuto bye bayita fibroids oyina ania bamulongosaako n'akomawo oyina ebirwadde bwe bita complications simanyi oyina emmeeme egwa n'ebiringa ebyo ulcers zakulemesa n'okulya amatooke bakujja ku nnyama bakujja ku biwoomerera bakujja ku ki njagala nkutegeeze aba Biva Organic nti basobola okujjanjaba n'owona ddala bulungi nnyo kubanga bangi abajjanjabiddwa mu Biva Organic era ne bawona. Ky'ojja okukola kiri ekintu kimu ojja kugenda wali Mengo ku ofiisi zaffe opposite Masengere oba opposite court ye Mengo waliwo ekikubo ekyamaawo waliwo abakyala abatunda omwenge omuganda wokyamira ekizimbo ojjabba okiraba kiwanvu nnyo kiri mu langi za kiragala weewaawo bayita ku Biva Organic kuliko ekigambo ekinene nnyo nti Biva Organic oba oyise ku BBS oba ku Masengere ekizimbo ekyo ojjabba okiraba mu bitundu by'ekyemmanga era okyamaawo Dr. Senjoba abeerawo ajasobola okubanga akujjanjaba bajjanjaba kuva ku Monday mpaka ku Monday okuva ku makya mpaka saa 2 za kiro awo emengo ku headquarters kyokka n'ebitundu by'eggwanga ewalala gye bali emengo nga wenkugambye ku main ate bali Masaka bali Embarara bali Luweero bali Jinja bali mu Lugazo omwo mwonna be bannaffe aba Biva Organic. Musawo Senjobe akozesa basawo abazungu bayita ba medical doctors ate era ne babanga bakujjanjaba ate nga bakujjanjabisa habo oba natural products oba obutonde oba green oyinza okulaba otaba
gwe ngomanyi kumunywamu bunywisi nga taaba bana abanyota bane nga ate bwaba amufumbye yalina byamugattamu ebirala n'akutereeza mu lubuto n'ebiringa ebyo. So gendayo asobola okubanga ati akujjanjaba. Mu mbeera y'emu gyala nkutegeeze omulongo waswa agamba nti gendayo gwe alina okusomoozebwa, simanyi emirimu gyabula, olina ebisiraani wonoonya obufumbo bwabula, abasajja baganye, walemera ku lujja, famire yammwe baavu bazibu, oyagala genda bweru naye byagaana, muli baavu nnyo ekitenkanika n'omwavu ku kyala abayita baavu. Nabagambye dda nti asinga obugaga mu famire yammwe alina tanuuza bulooka 2, alina mwiko na muguwa, nga bwe bugaga bw'alina. Ebintu ebyo byonna omulongo waswa asobola okubanga abijjawo bw'oba omukubidde ku ssimu ya 0752 289 910 ogende yasobola okubanga ate akutereezaamu. Abagende baagala ogenda bweru nga wagewa ku papula ne zigaana, buli wogenda bakulemesa, oli bweru ne baagala kukuzera osobola okubanga omukubira essimu n'asobola okubanga ate akubulira kyekyoba olina okukola obulamu osobola okubanga obutereeza. Bangi abagenzeeyo ne bamuli bafamire ajja kubanga ate abakolako bulungi nnyo nnyini ddala. Abalina emikolo musobola okunkubirako, oyagala katumu, oyagala mwogezi, oyagala juice omulungi ku mikolo, oyagala video ennungi ennyo, oyagala music omulungi ennyo, aboogezi abalungi ennyo ne bakatumu abalungi ennyo ate abamanyi okwambala obulungi, omukolo gwo nga tebajja gwesittaza, nga bajja kuwa omukolo gwo ekitiibwa. Nkubira ku 0701 827 tusobola okubanga ate tukwatagana bulungi nnyo nyini ddala. Olwaleero ndi wano bayitawo ku iLife Garden, akafo kano kalungi nnyo kasangibwa mitundu bya Ndejje. Kale gwe omuntu wa Ndejje, Zanta, Masitowa, Ntebe Road, Zana n'obutundutundu bwe mumanyi obuli mu area ezo, osobola okujja n'okyamako wano n'onywawo akacupa ka soda akabbiya n'ebirala. Osobola okuleetawo famire yo, bagambye nti bagenda kuba n'ekyennyanja kijja kubanga wekiri, ka DSTV kagenda banga weekali bulungi nnyo, oyinza okulaba omupiira. Sawa ena ligi egenda kubanga eddamu, Premier League egenda kubanga eddamu, ate ne ligi ya Uganda ya Startimes Uganda Premier League naye egenda kubanga eddamu. Kale tonoonya wakulabira mupiira, osobola okujja n'otuula wano ate n'onyumirwa mpola mpola. Akafo kasenekerevu kasirifu bulungi nnyo, tewaliwo kerere, parking nnungi nnyo, ebiyigo birungi nnyo, tojja kufunirawo ndwadde. Ate n'emikolo bano nina mbaga, ninayo ka graduation, ninayo meeting za kwanjula, ninayo meeting z'ekyalo ngenda kwesimbawo, simanyi biki ebyo namina. Abagole reception weeri ate ne wosobola okukyusiza omugole omukyala tugeze onoonyawo okukyusiza bataddewo ebifo birungi ennyo, bajja kuwa ekisenge. Ate n'oba oyagadde kusulawo naawe oli mutambuze, simanyi mbadde ngenda Malaba naye noonyawo okugira nga neebakamuko, njala kuzigirira akafo kano kokka akali mu area eno ke bayita iLife Gardens. So wobanga ojja osobola okubanga ate ofunawo ekyenjawulo kubanga naffe tuli banjawulo. Bagamba nti ojjanga customer ovaawo nga wa Luganda, ojjanga mugenyi ovaawo nga wa Luganda. Ye motto yaffe wano ku iLife Garden. Ekitiibwa kyo nga client waffe tukisaamu nnyo era nakyo ekitiibwa kyakyo. Kale n'ovaawo ng'ate era osanyuse, musawo kitiibwa abeerawo mu mbeera zonna, ate waliwo n'ebyana ebinyirira okufoofi ebisobola okuba nga bikulabirira mu mbeera ez'enjawulo. Kale tugenda kuba nga twegattako omukwano gaffe Waswa Moses Sematimba tunyumyemu ku nsonga zaffe ez'enjawulo. Omusumba Moses Waswa Sematimba mukwano gwammwe kasooke naye atubuuzeeko, oluvannyuma tugenda tandikirawo awatali wadde okuyisa obudde. Sokola museko bawagizi bo babadde bakulindira akakumala akaseera. Banange abawagizi baffe nyongera okubeebaza mwebale kutwagala, mwebale kubanga mutulaba, mwena abatuuka okuva mu nsi yonna gy'osinziira, abali mu America, Canada, abali ettake, abali mu Buwalabu. Nze anti nagamba sibayita bakadaama. Naye bakadaama si kivumo. Siyaga kibayita. Anti abantu bakitamya. Bakitamya okubeera nti kivumo. Wama abantu baffe mwena abagenda okuyiiya, mwebale nnyo okuyiiya. Ate basabira Katonda abawo omukisa. Temutya negative gundi zonna zinezijja gye muli. Wabula musitiike ku ekyo kimulina okukola. Ate mbasaba ekintu kimu newanga gye muli. N'omusajja ayimba oluyimba bamuyita lwakuba yadda mugunda n'asiramuka, which is okay, bamuyita Vincent Segawa. N'agamba nti woge ekyeyo oba yagamba Lwera, yayimba nga addamu Walukagga, yayimba Lwera, abasomoka ye n'agamba Lwera yoyo gy'ogenze, wogenze okuyiiya totula butuuzi, making sure nga okola ki obwongo tobuwumuza. So namwe mwena abali e Bulaaya, mwena abantu baffe mwena
munange to faayo nnyo okole lwana nnyo okole it's okay obo bona bagamba eddungi liva wala bona ekyokubiri akasembayo mukama wange tomala gasindika ssente ekyo kikulu kuba social media weekend yonna yeefuza amawulire g'ababbi abasindisa waliwo n'omusajja gwenda byakaaba yasindikanga ssente aziweereze n'omukazi mukazi yazima ennyumba bagitunze yasanze ennyumba bagitunze bababye nze kati muganda genekweta cases zemanyi bababye abambi ate nga abantu bebabba bambi babonaabona omuntu balowooza nti bw'olinnya ennyo n'ogenda munange mbwoba okimaze babonaabona nno bangi nnyo abali ebulayi nga babonaabona n'okusinga fe abali wano e Uganda so mbadde nkusaba sente ziwe value kabe maamawo kabe taatawo kabe bbaawo kabe girlfriend oba mukyalawo tomalaga bako kyokola bakira twekisise oba jogedde ogundo ezimu weesirikizeko ebintu ebimu yes so yensonga oyo ye mukwano gwammwe era leero wetusinzidde wetugenda okuba nga ate tusinziira tutandikira wenyininyini Dini Luba wasaava aganya okussa wansi ebikola agamba actually yaleseyo bwino omulala mbujjeewo esonyinya lya ssente za CAA Civil Aviation Authority luli yasooka agamba za Uganda Airlines kati yagambye za Civil Aviation Authority Julius Sanyonyi yakyusa erinnya mu 2013 nga n'ebyobufuzi binaba kubaawo amugamba mu lwaki wakyusa erinnya okuva mu besekezi okugattako aga Sanyonyi n'ebirala obadde omufollowinga Dini ensonga erimu eri bweti ekisooka nga bwe twayogera luli ku Dini of course akozesebwa mpuuga akozesebwa ne already abadde akozesebwa abamu besigenda kwogera abalala nga bali mu gavumenti okitegeera okuva ebbanga lyonna ate kati yegattiddwako era akasente kati yafunye kangi yegattiddwako mpuuga ne gundi ne Anita lwaki kati bamutaddemu nnyo ssente olw'ensonga kubanga Ssenyonyi alwanyisiza nnyo enguzi omanyi mu nsi buli olwanyisa enguzi abali b'enguzi jjuka balina ssente obukateka akantu ako ekituufu luwolwanyise waliwo neyakyogerako yali ani nti abali b'enguzi balina ssente nnyingi bazirina era baali basaba actually kaali kakiiko ka nguzi president kera ataddewo anti-corruption unit nga bagamba nti babongere ssente kubanga abali b'enguzi balina essente bazirina bakusindikayo ogende omuke ozikwate oba omukwate osanga buwumbi mu nnyumba ye kati n'obeera mu mbeerayo mutwale ntwale ssente ati enguzi olwali njaga kulage muganda wange Kimbowa ti enguzi olwali essaazi osobola okunkwata oba gwe nenkukwata enkutwala bakusibe olwokuba gwe wali enguzi nga ssente oziina n'okomekereza ng'ate nze agenza okusiba nze gwe batadde munda nga gwe ofulumye ate nze yaleese amawulire bansibye okategedde yenguzi ekyokubiri kati nkulaga kye bayita enguzi omuntu nga muliwa that's why nti enguzi eyingidde ne poliisi anti nkulaga nti poliisi enyini ekolagana n'ababulooka b'amataka ababbi abayaayi bekolagana nabo mu Uganda sector kyetali munguzi oba yo tugenze wala tugenze na wala tewali kugambi poliisi yennyini gye twandiba twesiga gye twandiba tugamba nti kataato oba gwokimanyi nti olwaleero kati kankulaga ekigambo kino nti osobola okugenda ku poliisi okunsiba bwe mba ngenda muka ssente nkugambye tufuluma fembi n'okukuba empi nenzikuba nkugamba ebigambo ebituufu n'ogamba nti kogendeko mu judiciary kogendeko mu kitongole ekiramuzi ate kirala nkugamba ekigambo kati kankolako ekigambo kino nti bakusiba n'ogenda mu kkomera nja nkolaga kye bayita enguzi ng'okimanyi nti obongo badde olidde enguzi ey'amaanyi ya ssente nnyingi naye ne bakusiba nono eyabbye enkoko ku kyalo oba yabbye omuntu bwe yabbye ng'okimanyi nti ate omuntu eyabbye enkoko oba yabbye omuntu oba yabbye hardware n'abako omuntu bwabbayo ate ye bamukuba ow'enguzi gwe ne bakuba n'ekitiibwa ne bayinza n'okuba babiyita batya waliwo ekitabo kye bakuba mu kkomera bakiyitaani RP omanyi lwaki kuba bakimanyi nti ssente zewakubye ki nyingi gwokimanyi nti waliwo muganda wange Kimbowa waliwo amata bali mu makomera nga yabba ssente ngenda kwekizaapu kati nga sepapa yabba yakola ki ere mayi bazimuwa buwi atambuza ebiprojekiti bya gavumenti nga yabbani omusudani kyekyamutwala mu kkomera anyway Dini ogambye akozesebwa bali banguzi akozesebwa Anita Amongo ekyo nja nsobola okyogera yesi kirinako bukakafu naye nga kirowoozebwa kubanga essaawa zino walabye ekyabadde ku kitebe kya NUP
tewalabye ku kitebe abasinga bamulabye Dini Sava yabaddewo mana ngensaba Dini Sava yabadde ku kitebe ekya NUP ng'akolawo ki nga yabadde yambadde gundi eyabwa mawulire emabega ninga ali ku masimu ye yalese obubizi Dini yes ekyo tonakimanya Lindako Dini owa Sava yalese obubizi taata kanoonye wano nkwegayidde kanonye ngeje nkugambye yalese obubizi ku kitebe tonakimanya muganda wange ako badde ku mikolo gye wageze okwogera emikolo tonnalaba kintu nkugambye olunaku wabula simanyi biki Ssenyonyi yenyini baneka nkunoonyeze wano mukama wange njaga njogera ebigambo bino olemegamba nti nkulimba Dini ng'akitaddemu amaanyi mangi mukama wange taata kintu kyenjogerako sebo simala googera mukama wange kanoonye wano noonya nga betwogera so yakutte y'omu ku baakutte gundi y'omu ku baakutte yes yazze ng'ali ku mawulire bamulaze nkambi ng'ali ku kitebe kya NUP imagine n'awona n'atabwako bulabe bonna bwamutusa yabadde wala nene yabadde wala nga yeekwese mukama wange era kamukunoonyeze wano sebo neewuunyiza nnyo era kyenjogerako amatono baakirabyeko kyatambudde buli wamu kati Dini aba akola ki ku kitebe ky'NUP okitegeera kozi ongambye yaleese bubizi yamu ku bacoordinators bano abalese obubizi ati kugambye alimu mu project gye bamuwa okukuba Jowero anti nkugambye ali ku musaala bane mukama nyambe njagala kukulaga gundi eyo so y'omu ku bali ku project era gwesente zaafuna ozimanyi kati ebyo nabena byalimu mu project eyo nti mulimu n'okutambuza obubizi anti essaawa zino gundi gwe bayita ani ono omusajja gundi ani onani ngamba ono omusajja bamuyita ani owaawa Mpuuga kati anywa ne kutuzi taata olwokuba nti ne Jowero naye bamutadde mu sikando ya sente kati anywa kutuzi anti jjuka luli abadde nga bamuliko kati kyobala ye yaleese ekintu ekyo oyo Dini kwe kutandika okugamba nti Jowero President UNDP vayo beeko kyogera Mpuuga bwe yali esente ne mumwogera nnyo Jowero nga musirise nga kirimu emabega kirimu Mpuuga emabega okategedde kati ayagala afune naye kati bamukozesa naye kati ngenda kugamba ebigambo bino bannayuganda si basiru babiraba bawulira yagambye mu tebawulira abafotosoja tebategeera mukama wange nkugamba ebigambo bino bawulira ate bakimanyi buli kimu bakimanyi bababuze muleke tukole sho tujja kumulaba edda naye nga Dini bino byakola n'akigwesezaawa ate agenda kukomekeza bameka abaze nga balwana nga balwana n'omusajja oyo bakomekereza nga bali ludawa abalwana Kyagulanyi nenda kwekeza abayimbi abaze nga balwana anti of course bwoba olwana Ssenyonyi olwana Bobi Wine olwana NUP bwe kiri essaawa zino bwojja nga olwana LOP oba olwana NUP bameka abaze nga balwana ne bakola propaganda gwe baze baleeta ebisiyaga ne babireeta tebyaggwawo teri propaganda nga bali banaita ebisiyaga abantu banyiiga abantu bakole batya bonna babireese propaganda nakola ki essaawa zino bakyayogera ku bisiyaga essaawa kati bali ku nguzi okitegeera lwaki boogena enguzi bagireeta bino byebaleeta yabagambye muleete obujulizi yavudde n'ayogera Mpuuga bw'abadde ngajja bino byaliwo obujulizi bwakola ki bwalabika oba otegeeza ensonga eyo byesi byakumuwaliriza olwaleero Ssenyonyi yatuuka ekiseera yalina ripooti ze yali aleeta mu parliament Anita Amongo kavidiyo tujja kafuna Anita Amongo zali gundi reports bbiri nga mulimu ya gundi eyo n'omukyalo onani bamutulaki Uganda Airline yes n'atuuka esaana gundi n'agivuvuba Anita Amongo n'amugamba yogireke naye ng'aleese ki report n'amugamba tuleete endala waliwo zaali bbiri lwaki yagivuvuba
tu ngana kugamba ebigambo bino abantu bagenze wadde kyebayita okumakinga bagende nga tebaze kugamba nti kukuba abantu baze okulaga obutali mativu parliament obuli bw'enguzi obuli kuki ku parliament njagala nkubuuza ekibuuzo kati ate poliisi olwaleero n'ab'amagye be babadde balwana baleme kulaga baleme eddoboozi lyabo tereme kola ki kuyitamu kitegeeza baprotectinga ki enguzi kino ngenda kukyogera baba nansabansibe President Museveni azze ayogera mu bigambo bye kiri ku record ne bwoba onoonyiza nga bali b'enguzi ate nga ajja nga abakola ki yabazenga nga abaprotectinga bwe yali ku gundi ewanita Amongo nga ggulawo lyali ddwaliro oguli munnamawulire lyali ddwaliro ebigambo yayogera wabulira ng'egyawaanamu Anitaani Amongo wamuwulire naye ng'olwedde tukiba ensi yonna ekyogera nti Anita Amongo yali enguzi nakola ddwaliro nazimba n'ennyumba gyakola ki gyeziba actually ennyumba ekiringa actually Lubo Wassava byakola olowooza biri ku individual basis abikola ye nga na muntu oba alina ekitongole kiramba kyali mu kuweereza alina ekitongole kyaweereza sina kitongole bali mu gavumenti baweereza akolera gavumenti yes enayo strategy yakuba opposition nga mukwesa muntu akole malisi ne blackmail anagamba ekigambo kino muganda wange nti olwaleero nkugambe baleeta abayimbi ne balemwa ekyo kituufu ne baleeta ebisiyaga ne bikola ki ne birema ne baleeta propaganda zonna ne zikola ki ne baleeta ba pastors ne baleeta bampuuga ne bwandika ne bikola ki ne baleeta bano bagudi bagwawa bano bagasumba bona baapowa bagwa babuloga katakashomero of course ababuloga ne baleeta abo ne balemwa kakati bebekulu koza we bayimbi ne bigana kubanga basoka era bebekulu yafuna nnyo sente kulwa because bali banti betwala ne bucha banazifuna amu ne baba wando obwagundi oba presidential advisor yes nga baloza bajja kukwata ku musajja ne bikola ki ne bigana kati kwe kuleeta strategy ya kuyita mu mawulire mukuyita mwoyo kubanga omanyi lwaki bayita mwoyo kwasiba amawulire bona tebakola ebyo bayita mwono kwego kimanyi waliwo sente zitambula mu babuloga mabiwulirako abasobola oyiwawo omubiri ne bakuba kintu ngenda kugamba ebigambo nowala bagenze gundi eggulu eri sijja kwogera babawadde waliwo gwe bawadde sente timugulu waliwo gwe bawadde sente milioni 15 awe babuloga era babayisa abasinga ne babawa nga gomanyi abawo abakubaki NUP ne baba wadde sente bazirya kati omwasabazi omuntu gwe bawa kati gwe bazudde bayinza okuwa kubanga amanyi bayita blackmail akikola bulungi nnyo yedini sava kati afunire ddala sente dini kati ogwo mulimu gwe nnyini ogw'okutula wali mu kamera n'akuba ne bamusasula kati amaanyi agajjawo olowooza nze mbadde ndowooza nti oba ebintu bino abikola nga omuntu oba oliawo gavumenti emulaba emuyita emuwa omulimu nedda taata olwedde bamuwadda dini akubya amasomero gwe omanyi kitegeeza okuba amasomero gwe kiki bayita essomero international gwe n'okuba essomero nga liri international mwaki kitegeeza muganda wange Kimbowa essomero olaba ne liba tesiri international essomero liba ne ssente gwe nojja n'olikuba kituufu oteeka okuba nga olina kyeweesiga ekitali kyako omusajja yakuba gwe bayita Kasami omumanyi gwe oza bya Kasami byagwera yamusiba naye byabulirawa Kasami akusiba nodde engulu gwe baki bayita Kasami gwe so kiba kitegeeza nti ebinabina gundi obadde oyogerako ebyo ebyokuba gundi yennyini yagambye Bobi Wine yagambye nti bakozesa propaganda mungi basooka kuŋŋamba nti nze n'emmotoka yange president yagingulira simanyi nvuga Hamadika president yagijjako n'omusolo tubabyogera ne baga n'ogamba nti mukyala gundi actually netawa emirundi yennyini senior yayogera n'agamba mu Babi ne baleeta Tamale kati ate omanyi Tamale abyogera ati n'abikyusa n'agamba Babi yagenda mu State House bamuwaki bwe yagenda ayambadde simanyi yeekwese bambino Tamale emirundi mulwadde ya baitha mulwadde mulwadde nno alina mu ICU mulwadde ali mu ICU tumusaasireko omuzeeyo asobola kubanga awona aleme mulwadde bambi alimu badde nina akantu ke kunoonyeza nakaddiini akapya naye kambuze naddiini ke yabadde ayogera naye propaganda abadde mungi propaganda kati waliwo abantu bali babiri mu parliament obusigenda kwogera mannya muganda wange bali aba omu commissioner omulala sigenda kwogera be bateeka mu ddiini akube ssenyonyi bano bafune ku maanyi ani yawanika gundi yafu ani ate
kyokka no nafu anuno omuyitani part 7 simanyi what Swimero Media Dini libo abamukubyemu ebituli ne list y'abafere yino mwebale mutambuze mu butambuze tambuza video paka ku muntu asembayo mwebale nnyo abakola emirimu bw'egiti ba foot soldier mwebale nnyo Dini yagaye ba foot soldier temubiwulira yagambye ba foot soldier bino temujja kubitegeera anti kati kubane bino mbadde sagala bibagamba but let me tell you this ngenaku z'omwezi lumu June mark the dates 1st of June bino byadda yali agamba munupu egenda kugwawo mbagana gikwa asimanya agenda gikubega ababaka 50 bali bakwegata ku mpuga okumanya oyo omusajja mulaba talina na buyinza kwogera kubanga yagamba nako mbulumbu ye mbwe yali wasale simanyi lumbu yajja mu Uganda nagende wasale ojiko buliba bwe yaleeta nenga lumbu yajjadde wasale so dini ne propagandist we ondaze nti bino byakola ate ko kubanga tabikolanga muntu tabikolanga ye ayinza okubanga mutume ate nga bwe twayogera ebigambo bino kambi kugambe abantu bonna nga bafere abantu bonna nga bafere beripa ku security anti oyidini mufere anti ekyo tokimanyi amumanyi bangamba mbu yafere abantu 10 mu Amerika mukinana is it yes kati ayina of course okolagana kati ayina okukola ebyo byalina okukola kati ebyo byakola si yabikola hani odini si yabikola dini kagologosi mulimu waliwo kino kikugamba muganda wange waliwo era kyobona nagamba isoke kale of course kati nesonyi yakimanyi yadde yamutola mu kkooti akimanyi ti kkooti zakuno gova ku muntu gaba kutule mu kkooti gwe nojja noseka ngolaga nataka ndogamba simanyi banze mbawe saawa simanyi yagembo ngubagamba tebandaba email za enkweziri esimu za enkweziri mulete nadagamba naye ate ono omusajja omulaba agenda kukomekereza bubi mbusanyanya ina baluzira obujulizi buliwa bamusaba bujulizi tabuleeta ate okumanya sebusibu bwanjoka bana abasajja emitwe gyabwe gikola mpola nobeera ng'okimanyi bulungi nnyo nti ne ssente wazipiikinga wabadde olowooza mboze kunkanga mu nsirike nze tebankanga ate mbadde saasenyu tadda musajja ona mwesonyi kino sikikola ate kyenyonge anti lwamuddamu addamu bali taddamu ono taddamu ddiini ali mu kuddamu bakama ba ddiini bali ekyokuli bwanaalaga nateko kino kankigambe Ssenyonyi bwanakwata ekkubo nateka okuba nga akola interviews nga addamu ono omusajja amuwa gundi abeera amuwa mileage yes amuleka mwesonyiwe ekirungi yalaze nti amutadde muki mukooti kiyakoze ekyo isoke because ababutakikola bandigambye aleke enguzi yagirya ayeje wakyasirise yasabye obujulizi ne Bobi Wine nasaba obujulizi so kati kukiriwe essaawa zino yeesonyiwe ddiini amwesonyiwe anti kati ffe tulina olulimi olwaffe tukozesa wuguda zonto ono ddiini zonto mawube kizezengere banna yavaako nkugambye taliiko kuba ku muntu yajjanga najja n'ayimba nebigaana kozi yayimbako nkutitti ddiini yatuka nagamba mulegaganye guva ku muntu yakola ku station emu 2 3 4 5 n'endala nyingi zonna tazibandaalako lwaki teyabandalangayo kiringa omuntu gwawoza nti ndi mufuma wa mirundi ena lwofumbo kiki ekyagaana kiteza nawe olinako ekizibu notabako wonywerera mundu yasooka nenfuna omukyala yasooka n'agenda okubiri n'agenda okusatu n'agenda okukona gwe kiki ekizibu kikyoyina kiteza nawe weetereza olina kizibu kyokola kati ono nkugambye gwe naava mu TV zoneze n'akoma ebyamu nebivaawo n'agenda n'ayimba okuyimba nekukola ki nekugaana nava mu kuyimba n'agenda atandika okukola bwa buloga munnamawulire omulaba kati mubuloga munnamawulire oyo bwe baita banamuliro agenda kati amala gasamwasamwa na bigambo alina kusamwasamwa anti kugambye zonto nava mu baaguli buliza n'afera nadde mu kutwala abantu e Bulaaya
musimanyi twala dini yabbira awo abantu nkugambye yabba bangi nabo ne bafa gwe yattako n'omukazi gwe badde okimanyi nakiwulirako yatta omukazi mbu yali oba sekutale we oba kagondi kaabwe awo oyo musajja mubi ekiwala ekinyankole oba mwakagwedde oba kagutale yamutta dini ono ye dini yatta omukazi dini oba wasaaba kakidde mu dini luba yatta omukazi gendo kinoonyerezeeko namuwulira omuwala oyo omukugambye zonto tategeera era bamwagala munansonyi oba munyiige nze njogera mazima waliwo abagamba nabadde erambira mu comments waliwo abagamba nti oba dini mukyamu lwaki tebuleeta obujulizi Alex Ssenyonyi lwaki teyeewozaako lwaki yeewoza yeyogedde namugamba leeta obujulizi kubanga mu byonna byakola byonna yagambye leeta obujulizi bwa mpuga si yonna yabulaba yenyini akkiriza sente kuzikola ki nti sente nazitwala bansiima kali kasiimo yes ono tumugamba leeta obuki akanyagamba sente wazipiikinga watuula musimu watula betugenda kuuza bigambo bannayuganda essaawa zino kino kankigaye muganda wange abantu boolaba bategeera balina obwongo balina wano essaawa tebakyalimbibwa bino ebitebana ababufuzi labalabonabona thats went olwali okugamba ebigambo bino bannabyabufuzi bangi nnyo tebagenda kudamu kulimba abantu bategeera abantu bageziwadde nnyo abadde ngajja abula emyezi gyebyo gwe n'oba li opposition gwe nojja walabye omusajja adde mu parliament aliyoni yagambye ayina we yatuusira agamba wekitiibwa nabuze nagamba ekitiibwa simanyi ekitiibwa kitegeeza bubbi omulabe mu parliament ogamba macho omulabe yabadde mu parliament ate yagambye nti yakyadde Kenya ne bamuyita Mwisinyoa kitegeeza ndowooza iziti omukulu owekitiibwa kati bo eri ne bakikyula ne bamufuula Mwisimiwa omubbi bamuyita macho yada akyogera yasaasiza okunyumira emabega we wabaddeyo baagala mukyala mpuuga yabadde emabega mukyala baagala emmanga ani mpuuga ngamba mukyala anti babita baagala emmanga emmanju eno gyali atudde anti yabadde mabega woono baagala yabadde nnyo mu kamera eggulo anti yabadde mabega woono yabadde mabega wa aliyoni weyakyogedde ewa macho kati bweyakyogedde kati anti ffe tubita baagala emmanga naye ate kadde ekyo tekyasesezza nze wulira erinnya olitegedde baagala ye yayagala baagala emmanga bwe ligwayo bulijjo naye waliwo kootalabye mu palamenti omubaka yalidde mu ttama bamuyita Alion Odria omubaka we Alenga yadannyonnyola atandise mpolampola twatandika mpolampola n'emikono ne tutandika kakati twaweza tuwuzayo emikono 5 najirya alase piika lwaki temutukkiriza dibeti yange nsonga eno kati waliwo yakonde kuba bakommissioners obujulizi we buli nga mpuga gwasongamu kati ono omusajja ayogedde ekigambo nyini yabadde ayogera oyo yagambye nti amazima gakatwa mu ggulu abantu baffe tetulina security bagenda tulumba ewaffe bagenda tukubira ku byalo mu maka kino kyo kankyogera gakatona mu ggulu ba MPs bantu bagenda balumba ewammwe ate kya parliament kyaganye bakitaddemu nnyo ogulisa security yababeredde bagenda balumba ewaabwe kati kubalumba mu constituency kugambye nkutidde sina maka andi omubaka jagenda okuzuuka ku makyanga abantu bakutamanyija bali twagala kubutubula lwaki bali wasawa nnyana naye kati okyamuyita agundi luli nalaba we bagoba gundi ku lumbe Seggona ate oyo ye ono gwe basaana obukadde 10 mu mmotoka washing be si wakosa sessawa zino oyo Abdul Eriso oyo kati nkulaga ebigambo bino bagenda mulumba maka yegendereze naladusi Kalaso yamugoba mu lumbe era constituency bagimuwambako dda so mu mbeera eyo tutunulira ddiini ng'ali ku mulimu byonna byakola effubiti zino nali ayina amaanyi gonna gayolesa kubanga olaba nti ebigambo byakola oba byayogera abyogeza amaanyi mangi ayogera mukambwe nnyo ayogeza busungu n'ogamba kati ono omusajja buzibu kiki kyennyini naye obukosi oba omugoberedde olaba nga ayina anga kino kyakola si kulwanirira nguzi kubanga ffenna tulwanirira enguzi eveewo naye ate yinge gyakyogeramu nga bwe yagirwanirira dde omubbi omuleere omufere alwanirira enguzi ezo nguzi aleka omufere tandika ddi okulwanirira enguzi ngoyala okufuna nalaba gondi Gerald Katumba agamba nti omusajja oyo alidde kibayita enguzi oyo omusajja kuba bakola bonna mbuno omulimu ogw'okukuba nuupu bagubawa babiri Katumba n'agamba naye nze ndi wa nuupu ye naaga ate kyekimu kyamugambye ne ku BBS
Tomujika ku BBS omusajja yo Katumba. Nze ku BBS. Ndi wano sijja ezo sente sijja kuzinga. Yes, na yagana. Neba mugoba ne ku BBS. Ye asomanga asimanyi bino ebyegundi. Yayina program ye. Yayina program ebyafaayo. Yes. Yeah. Ya munala webali. Niki kya mugobya nabandi bamunonya no munonya. Gerard Katumba. Saya tunadduka muko nagane. Nadduka na muyeya. Omulimu yagugana. Nagamba nze ndi wano. Kati ono olokwa mufere. Ye talina kyafiirwa. Nagwambala. Soka mukugambe mufere mutemu. Sichuti edini eriddwa ku bina byayo. Mutemu kugambe ebigambo bino ojja kulaba abantu bajja kukigamba yabadde ku nuupu. Ekyo gwakingambye. Nze nkyogera. Ebifaananyi tugenda bino tujja biterako abantu. Tugenda bino oyibitereko abantu ku screen ya ku screen. Nkugambye yabale ku kitebe. Yagamba mbo ayagala president mbo ayagala kusinkana president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ngatandika atya. Mbo ayagala mujja ko interview era mulumiriza mbo obatu omanyi oli muli wangu zikiriza tusinkana. Anti kati Kyagulanyi tasobola kubanga Kyagulanyi kakulaga ekigambo kino. Tasinkana bali banguzi, tasinkana babbi, tasinkana bafere. Ojoka bwe yali mu chachi. Ojoka bwe yali mu chachi eri gye bagamba bwe yagala otwa mu kifo kye bamutegekera. Kyali mwana omulala yali amusemberedde. Bino ebyakabaawo. Ebyakabaawo. We yali eggulu oba ggulu. Ewo engulu eyo. Waliwo agundu. Ani yali amulina? Jessica Lupo. Kali Jessica Lupo ne bamutera entebe ngeri bwete ono yamutera akatebe ngali bwe kati. Nga yaga tula wansi. Nagana. Kabanda kwa chone Kyagulanyi entebe ne bayandi badengeri waggulu. Oyo kirizo ogana bitu binguzi tayo takolagana nabyo. Kyagulanyi. Takolagana muntu yetatwa na sitaani. Andi jukira ateye muyaga. Okitegera. Yagafa abayagala tukola ki? Tetukiriza mu ngozi. Tetukiriza mwati oli agamba munywa enjaga munywa n'omwenge. Nanga nimuna atefa abanywa enjaga. Nabo fe twakuwa ekiki. Nagamba namaza nagamba andi kati fa abanywa enjaga fa abayaga. N'abanywa omwenge. Tetukiriza mu gundi mu ngozi. Ebigambo byonna dini. Era kyobola abayagambye. Nagamba sitagenda kugoba ssennyonyi. Paka nga balesa obuki. Balesa obujulizi. Yes. Era we babuletanga kituufu. So kati dini ya obujulizi alina etabuna kufaana butya. Anti yaga. Leta meeting mbamuwere sente. Yagamba. Kati weewunya kati atali MP. Yamanya atya enguzi yamanya atya billion. Anti yagamba nti bali be banyini be bamuwa information n'ajja ase no mu public. Kati bagirete. Balete obujulizi. Bamuwe ekyokwega bamuwa information. Balete bukimu ekyokubiri. Ekyokubiri kitegeeza kati nina kintu kyembuuza. Baani abawa Ssenyonyi enguzi. Kitegeeza omusango tagulimu yekka. Neeyazimuwa. Okategedako. Baani abawa Ssenyonyi. Bwabanga yali ku gundi ko ya bamutula kitegeeza bamutula kye yawaani. Ssenyonyi. Kitegeeza bamutula kye asibwe. Agaba enguzi. Hati agaba enguzi. Ate enguzi tekirizibwa. Ate enguzi tekirizibwa. Kitegeeza bamutula kye bamusibe. Ensonga kitegedde. Nkitegedde. Bwabanga kubanga bagamba nti yafuna enguzi. Yali ku gundi ya bamutula ki. Siwe kyali. Sigwe yateka Uganda Airline. Yes we bali. Kitegeeza wanga yafuna enguzi ni yajimuwa. Yajimuwa. Nego bajiwa. Bonna baba musango gumu. Ate yajigwa ba yanya no kusibwa nnyo. Yaino ne saleza government. Yes, kuba yagaba enguzi. Yeka kopolwata akikubati. Anika chetu buzala chete bamwogerako. Bwabanga Ssenyonyi yali enguzi. Niwe bagamba. Yajimuwa shiriza bamutoshe yajimuwa. Bamutoshe bwe yawa enguzi. Lwaki bamukwata. Kubanga gabi eki? Enguzi. Bana MP bagabe bakwata. Bubali achi? Enguzi. Ndibe basanga ne sente mu mayumba nebirala byonna. MP ba Joseph. Okitegeera. Kakati ne bagende bakwate bamutulaki? Lwaki akwata billion 1.7 billion. 1.7 billion. Yes. Lwaki bagende. Ale no musajja toyo deni lunaku ayogera ndala. Yasoka ko 1. Simanyi 2 naagenda ku 1.4. Ate kadijana ko. Naagenda ku 1. Ajja kobekezanga agamba. Bamu emitwalo ebire gya Uganda nganguzi. Andi kugambe tutategeera. Kiwunga. Woza kitegere kye kisajja. Sibanga abafamily bakivaako. Nkugambye kati gwe no banga. Soche chere chagamanga Simenyi Kabaka yafa. Simenyi Kabaka ya Simenyi Kabaka yakola bwati. Simenyi Kabaka yawunga. Simenyi Kabaka alikudagala. Kabaka alikudagala. Kabaka mamuteka eddagala ali mu alinga ali ebutabika. Simenyi Kabaka katikere yakweka Kabaka. Naye nga agamba mulangira. Ndiye sava mwana alulyo mulangira. Kati Kabaka we yazaba yawulidde eki. Yoma oguntu ogwandi bategutegeera. Kati gwe gwabanga dini muganda wo. Oyinza omwenyumirizaamu. Ati wabadde owaka kati owedda kati nze dini kati dini nabanga muganda waffe obanga muganda wange nze kwalagane baganda wange abantu tumukwate tumutwale ebutabika nagenda muri hub kubanga beyaga tebikwatagana
Pasa Bugingo naye yalwenyizemu awo. Of course yo kimanyi. Ngagamba mbu abazungu bawananga Ssenyonyi. Ati Pasa Bugingo. Ati yomu ne dini Pasa Bugingo ne nyini yawunga. Se yagamba silishate silikuswaza. Yamukola atya. Atakatuma yakola atya. Yamuswaziza ddala. Kozi yazimba Pentagon. Bwetuleta abawunga ne Bugingo mwali. Ati Bugingo. Bwetuleta abafere. Bwetuleta ababbi. Bwetuleta abawunga abavaako ye Bugingo. Bugingo Teddy yamuloga. I'm sorry gundi Susan yamuloga yawunga. Ategeera. Gova kumutunga musuma mulamba notaka okubuulira notaka okugamba notaka okwogera amabina notaka okwogera semanye bichi notaka okwogera nga oyina peti kebera golina nyumba ya madepeti notaka okwogera abayina amazzi imagine nga musuma mulamba musuma kyayogera ebintu ebiti ebyekisiru owekana kati ayinenja one budini bebamu kalwa kidini tasabira wowe ati nkugambye lwakuba nti kiki Bugingo nenyini yetaka kukwata kubanga byarogebwa Susan yaroga Bugingo takyali aba mulogera kiba mukwata ati kyekyuko bamufune bufanyi bamutwale mu kyasi kati obuzibu obuliwo yekwata anaje yekwata otasoba awo tewakizibu okukwata ati kubanga ne benyini basumba nabo bawunga oba nabo beeri sagamba bateeka bateeke sakunyumiza babingamba ali nagenda okukizula ngoleka oli muntu ova ngamba mbu baba bakyebiri ebiri okujosaba buli ajjawo kuba mu ebiri anti kati bagenda kunyiga munyiige mumanyi nabo ate babiwulira nabo babawunza dda nkugamba ebigambo bino bigambe byajja mugundi ya Bugingo bamu emitwalo ebiri Bugingo agamba nti okufana obutanya gwa Ssenyonyi ali ebisiyaga ereka naye yo ojuliza abulina era mbu abazungu bamwanya nnyo mbu bamita Ssenyonyi simanyi bamita Ssenyonyi se yayogeranga ebisiyaga se yabyogeranga okuva edda kati mawuli ampya kati yo nzono okwesanga nga Bugingo bisiyaga yakulagana nabyo because mukazi wa mukasino ono omugole ati kasino ebeeramu abali b'ebisiyaga ebeeramu bamalaya ebeeramu buli kimu soso n'okwesanga ne sente zebafuna bazifuna mu bisiyaga ng'atabikuba ate nga bikubawa nga bwe yabikuba ddi waliwo yakoga Bugingo twogera amazima Bugingo yali akubye ku bisiyaga wabula agamba Bobi Wine ajja alwanisa ebisiyaga ne webuuza ku Bobi Wine ne Bugingo ani alina okulwanyisa ebisiyaga yeye musumba yalina otandikirwako okukivumirira iye mu kyokuba ebisiyaga agamba Bobi Wine ajja akole ki okategera kantu ako aina media kuba aina media musumba Bobi Wine aina TV atenga na buli media bamugoba Bobi Wine aina radio alina Bobi Wine ki TV kijagena kesawazi kiba kizibu wababa bagifunye balina gyetekera shock male banga okujjako ng'agenza ate mu America Bugingo aina ki aina TV aina radio mpitirivu aina service aina church aina abantu kati mbuza ekibuuzo ani asana okuba ebisiyaga Bugingo kwegamba na ate kati ate ombuusiza mbadde saakitegedde kubanga ye bw'aba ataakuba ebisiyaga bw'abanga yeetagana bisiyaga tiyeetagana kuyita Bobi Wine nkitegedde bwe nti Bugingo baba akuba ebisiyaga ye alumba basumba banne Kayanja oli ebisiyaga empasano oli ebisiyaga Bugingo oli gundi Bobi Wine oli ebisiyaga naye tavaayo n'agamba bannange ebisiyaga bibi abazungu temutweta bintu byo wano mu nsi yaffe ensi yaffe ya musingi gwa Katonda ekyo takyogera nakwate programu namba kati waliwo ebikonga koze programu namba actually ng'omuntu alwanyisa ebisiyaga alina so TV so kiri olwokuba TV yiye ate gyo kati bamujja ku biso because akolagana ne gavumenti ate nuli balaga mu mpapula bannanyini TV owunaziba TV nga eyiye nga ye era kyakyafera ati TV eyiye tebakyamugjako na musolo kubanga olumusa akolera gavumenti olwo ebigambo byekugamba yandibadde ateekawo 2 hours nga babuulira ku bintu byabayita ebisiyaga mpayo programu yo nalina ku TV oba ku radio nga bavumira ebisiyaga jimpe nobanga si Bugingo nga olwo abantu bebakyasisa nga bavumira ebisiyaga ku TV ku TV ye sikirabangako wabula omuzego gwalina kuwalampa abantu Juli Mutesasira oli ebisiyaga gundi oli ebisiyaga ye nga agamba nti alwanyisa ebisiyaga mpayo programu oba kale akole programu kale ekyokubiri ne bwamala ebbanga ng'abuli enjiri etali mu bantu ng'abuli ebintu by'obwenzi because ekintu kyategeera ekintu ky'obwenzi akimanyi yere enjiri gy'alina mu kyalo mukazi we anti mukazi we nyini mukazi we yakulira obwenzi kubanga anti mukazi we yali malaaya kwende anti fe tumuyita bituli bingi lwaki makanika bituli byamu tonjogeza bigambo bingi
obujulizi bwa bisiyaga bo bunyina kufaanana butya ate obujulizi nga bwagamba nze mbadde nti kye ŋŋamba nga ye bwagamba nti ebisiyaga biki yagende ku TV ye Bobi Wine gwe bateeka nti alwanyisa ebisiyaga ekitegeeza Bobi Wine ye pulezidenti wa Uganda bakkiriza nti Bobi Wine yafuga anti manyi lwaki mbuuza lwaki anti mbuuza lwaki mu kifo kyogamba pulezidenti Museveni jangu olwanyisa ebisiyaga agamba Bobi Wine jangu okole ki ng'ate pulezidenti Museveni yasayininga tweets n'ensendala buli kimu ebintu byonna emikwano n'emikago gye tulina ŋŋambayo ka vidiyo konna ng'ayogera ng'agamba Museveni pulezidenti ti ew'eggwanga nti ye jangu yimirira nga pulezidenti no pulezidenti olwanyisa ebisiyaga Bujingo ng'akyogera nkiŋŋambe yo Bujingo oba okayina Afrika tuweereze nti wakakola ye nyini yayimirira kirina ku record mu Kanoonyi yagamba mpita Bobi Wine ajja akole ki naye nga omukulembeze gwanga amumanyi tamumanyi ebisega amanyi biva ne mutabani we wa president yakusobo bakolagana yandiga mutabani kale tagaye Museveni aga mutabani we gwanga kuba muntu we bakolagana si mutabani we gwanga tabani we tebakwatagana mpayo ka video ko nanga agamba Muhoozi ajalwanyisa ebisiyaga akampe yo kampi oba yakatuweereze oba katuwe taata ate munange olwanyisa ebisiyaga tobyagala munange ate gwe atali musiyazi tuweeyo ka video kona ng'ogamba Muhoozi because obeera ne Muhoozi we muti mpaayo ka video mukulu Bujingo ng'ogamba Muhoozi ng'ogamba President Museveni because sebe bakwatagana sebe bakulu mu ggwanga munange mpaayo ka video ng'ogamba nti bajje balwanyisa ebisiyaga bwolo video bwakola agamba Bobi Wine ajja akole ki era sebo President w'eggwanga ye Bobi Wine His Excellency ate tukole ki tugambe ki Robert Chagulanyi kubanga bukyona kigira bwe bagamba ajja akole ki tebagamba President Museveni tebagamba Muhoozi so Bobi Wine yamukisa yekikolimo yalwanyisa ebisiyaga gwe bagamba jalwanyisa ebisiyaga gwe bagamba abavubuka bagenda okwekalakasa ssebo jangu olwanirire yogerako n'abavubuka namulabako olumu ku mukolo yogerako n'abavuma abantu tebagamba President Museveni NRM era babuloga era n'abeyambula bandise bagamba President Museveni nti abantu nga basusse okuvuma si President gwe bagamba abantu nga basusse okuvuma tuba tukusaba President Museveni nti abantu abavuma abantu tubakwate obasibe bagamba ani Bobi Wine gomanya tena odekomera Bobi Wine sebo tata kyakala gwe president w'eggwanga walaba ekisajja ekyeyambula NRM ne babuloga ena n'abeyambula ekisajja ekyeyambula ekisa kya sitaani oba okimanyi ekisa kya sitaani ate okyo kwata mu ngalo wabula otaye twalire ate ekyamukama kisolo babo webale nnyo ekisa sitaani kibuloga kya NRM nno baŋŋamba mu kimasikaledingira mu bwa RDC mbu si kika RDC Dulina laba akuli aba RDC ngagamba tamumanyi mu ba RDC nate gyatambulira yagamba RDC w'Erwengo weesimanyi kati otava mu mabaala nti kyokwita omuntu abba mataka nga omusajja oyo mubbi w'amataka egoma ina agibbi alagime nga lwaba muliko kisa kya sitaani kisa kya sitaani ekyokuli mu gavumenti eno oyagala bakuwa omulimu kati Kimbo wa muganda wange oyagala batuwe mulimu mu gavumenti batwagala twagala ne sente z'ababuloga bazituwe na birimu yonna tufe tuwemule tutandikirawo ate bagamba NUP esinga okuwemula si bwe kiri bameka babuloga ba NRM abawemula ono mwanyoka akola ku soloti muwemu muzibu ye n'abawemu ekyo kikyasa sitaani walaba byakola ate yasukkawo n'atukola ki n'atukunamira so tubadde tulina malaayo ne gwe bayita generation malaayo ali awaabwe wabulogera waabwe obadde ki balinamu nabo nno ebikonge balina malaayo oyo gwe bayita generation abanyiga bamutegedde abamu generation waliwo kana kalina omwogo omusonso akajja akayingidde simanyi bakayita simanyi kajooka tonakalabako kati nako nokisibwa kawasendekalaku kagundi kalina omumwa gulinga omusonso bakayita jooka eyo gundi ndala eyo ejja kubalala so ebyaffe biba bwe bityo binyuma okufa ye bannange anko bala muwakoma wane nekiri eri kyewaliyo kyamulema sayi bamuletamu ebbuku mwere eddogojo lyolo wali olese omuyita bivulu bino byobera ate yategawo ekisajja mukimbi kyanupesamuzeeyi tuwa ekirabo kyayidi yimbula abasibe ate kyekiki nakugamba ebigambo bino nti bonna abalwanyisa Bobi Wine anti kugambye bonna babaleese bangi nnyo ojuka yajja ekkololo
tomujjukira yajja Kololo nga yeefula simanyi omulema simanyi akola atya oba yali mulema yali kyomujjukira yajja Kololo omusoga ali ludda wakati ojjukira yagenda mu parliament nga badamu yamutute mu parliament omujjukira ali ludda wa kino kankigambe ekigambo kino muganda wange kino kankyogera baba bansaba bansibe Katonda nga ino omuntu gwataddeko ekisa kye bw'omulwanyisa Katonda olwanyisa Katonda mwene kuwulira amazima kati ogenda kulaba gwe bayita oyo ddiini gyagenda okukomekereza bakwata icyuli byeyakola byonna binayogerera Bobi Wine n'avuma Babbi n'akola byonna byeyakola obijjukira byonna tobimanyi mbijjukira byonna ali luddawa teyali waabwe yaliwa nero yafa yali akamala okukolayo kagoni bamukubye genda okutambula yakakola leero ndowooza naafe enkya kati oyo musajja omulaba oyo ddiini ekinakomekereza ogenda kukiraba sava nkugambye yabadde ku NUP akantu ngenda kunoonyeza ebifaananyi tubitenda biteekawo ate abamu bagenda kugamba babirabye tujja kuba ne mu comment gundi bagenda bikulaga ng'ekintu ng'atulumbye yalese kugambye yakoze eddiiri y'obubuzi bakugamba bamuwadde miliyoni 3 ddiini lwoba bamuwadde miliyoni 3 okweta embizi 5 mbu 3 byonna wamu okuba gundi Ssenyonyi anti Ssenyonyi yabafukira gundi bwe yali akuba enguzi zaake kye bamukola zake bamugoba mu kakiiko bano basegono ki babaleko ne birabyo ngole babakwata ku because bayisa buli kimu kyonna bakkiriza bukkiriza abo baabwe kino kirina omuntu omunene kigundi kizaake kiwakanamuko tuwakye bakisibe no kisiba tekikkiriza kyoba okitegeera govanga otya ku muntu wa opposition owa NRM n'ogamba temugenda goba mpuuga mu bwa commission kabeerewo nakyewuunyeza ne by the way jo NRM yalangidde abobukiiko abalala ne bateekako abobukiiko abalala nupu bwe yaleeta ekyuseemuko ne bagigaana webali natiddemu ne ngamba bwe kiri taata okyatya kakimanyi kati mpuuga bamuwadde eddiiru yakwagala kuleta gundi nga balondera mu parliament gwagitegedde deal nakirabyeko wiki eri bwe yatandika kugamba wakategedde wakabuusa akantu ako ayagala atandika ogumwambu yeebuuza ku bantu yeebuuza simanyi akola atya eyo deal ebyokulonda aleete private member bill bw'amala ogireeta gavumenti egiwambe gavumenti bwegiwamba egitereezeemu mbu eyongereremu kiri nti president alondebwe baki alondebwe ba MPs olwa MPs byonna nga wobimanyi nti era si bye bijja bitegeere nnyo ekiryawo babitekemu sente byo bwekigenda okuba ekyokubira ate empuuga teeka babiriza okwesanga agenda kuba gundi minister deputy vice president leka nkubuuza kirere kibuuzo kuli bintu bibiri either vice president oba saba minister olwo bano babadde yatwala abamuli ku mugongo bagenda kuba ino bagalemanga nga bwe walaba gundi Mao bwe yagenda Mao n'atwala ono gundi bamuyita Salanda n'aleka eri kati naye nyini bwe bamuwa bwagundi kangeza bamuwadde obwa vice oba bamuwadde obwa saba minister ajja bagira bano bona ajja kubasuubula lwakuba kino kigundi kino takyagala kino yeire of course akimanyi kifu tundeevu kino kitundeevu kino simanyi muzeyi mandeevu oyo Bwanika kati oyo ye anti yamubba kusendeza omukolo anti mubbi yamuwa billion namba yateeka omukolo ga miliyoni 15 kati oyo yandibadde nga muli kati ajatwala ni bagalemanga oyo agenda muteekako omukyala Masaka Kakande ajja muteekako bana abadde bajja mukaaku abo kati ate ne mukaaku atajja muteekako amanyi mukaaku mubbi kozi mukaaku yono omusajja atandika ebyofuzi mujana mukaaku yone yali nga najja neyesoma kuba president kati otajja muwa anti omufeete agala mufere anti omubbi amanyi omubbi amanyi omubbi that's why agamba omubbi tayagala bamubbe anti omubbi gwe mubbe olabe yakyasinza okulumwa nga omubbi tayagala kati awa mukaaku tasobola bateekako because mukaaku bali yawo basitagananti babulwa ekiddako be bano juka bo bafuka babuloga kati babuloga bagundi abo bafa chobola ne gavumenti ne bana abantu bana abavuganya bana bagira tebasobola bateekako ssente
tebagala kuteeka senya bwe zitajja kuddira. Balaba embwa zaafa ziri awo ziwunya n'okuwunya. Mukaaku. Mukaaku. Kale ate ne Sseggona kati embwa yawunya. Ali ku jirikiti. Ali ku jirikiti. Sseggona jirikiti. Mpuuga jirikiti. Jirikiti. Mukaagu jirikiti. Ate eribe ennyata ku Mukaagu. Ono Makindi no. Sewanyana. Jirikiti. Ate eribi. Ono omulala ono yaliko MPR we Makindi awo. Mabike. Katato yava mu kujirikiti. Je nyini jirikiti wani limufuukira ekirala. Adi ejirikiti omugaga yagulawo ne basendawo. Webale okyogedde bulungi. Okyogedde bulungi ate ye Mabike totawaana. Kazibe Bashiri Mbazira. Kati ye omugaga yava mu kusenda. Nanyiga nonyiga nakubawo n'ekituli. Awali ejirikiti. Seno tokaone mbayirawo omubiri. Basere! Zo. Kama Katonda. Sijirikiti wabula ine jikiti yavaawo. Dembwa gwe. Gundi yabakubi musanyo omuyitembwa. Gundi yabakubi mu katuni oba bakawulidde. Ono ani omusajja? Ono gaye ono. Tuyina n'omulala gwe bayita simanyo kanakali akatunanga embwa akendo kagundi. Akerwengo bakayitaani? Twaha Kagabo. Kali gane embwa. Dr. Twaha Kagabo. Ati Kanyarwanda. Nayo jirikiti. Yava mu jirikiti. Nibiba birala. Intuntu kira. Okay, kale bwebyo nno ebiri eyo fe twagamba nga tujja kwetanga bwino ku bwino era tujja kubanga mutegeera ki kyenyini ekigenda mu maaso nga bwe biri era bwe tubikuleetera nga tubitaddemu ffe okunoonyereza okwaffe tetuli just abagwire obugwiza ensonga ne tusooka kukola research emala. So Dini mumutegede Dini jagwera simanyi musumba Dini agwerawo baana asigala myezi ebiri anabakwale kuba azenga asubiza ebintu ne bitabaawo. Kati ngamba ebigambo bino. Oyo ye era kye ngame Ssenyonyi tadamu namwogerako. And by the way badde nsaba lero nsamba okugera ku Dini. Nawe omwesonyi kubaja ko mumwogerako omwa mileage lero enkomo wensemba okugera ku Dini kuba talina makulu. Ebusooba waffe olwaleero bwate wagambye naye Dini abadde ajja ayogera ebintu bingi nga tebituukirira. Yasuubiza n'agamba ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omugenda kuba n'upu ngiteeke ku ttaka. N'upu egenda kuba ku ttaka ababaka 100 bagenda kwegatta ku mpuuga. Waliyo 2 baagala emmanga n'Abedi. Agamba ndi kabaka wa Buganda simanyi Katikkiro yamuwaŋŋangusa. Kabaka yazze ensi Buganda n'eyuguuma. N'agamba Lumbo Ibamu ali wa Ssale. Ojoga bagamba yava ettake ali wa Ssale. Mbali ggulu. Nga bayisajja ekyo propagandist. Naye era n'abantu nga wayogera nti abantu baba bategeera. Era okola propaganda oba bamanya nti ono abantu bategeera nti ono yali enguzi teyagirya. Okay, kale mukkiriza programu y'olunaku olwali tugiwunzikira wano twagala obagaliza akawungeeza akalungi. Badde nsaba katono nnyo mukama wange nga tunala kuwunzika programu nga tugenda giwunzika nyongera okutegeeza abantu tuli ku High Life Bar. Nakabagambidde ako. High Life Bar and Gardens. Nanka nyongera kibategeezako tuyinawo abagala okukola emikolo, abagala okukola okwanjula, embaga, birthday parties. N'ebintu parties ez'enjawulo musobola okuba nga mujja ne mukolera wano ku Walungi Garden ennungi buli kimu kyonna weekiri. Njagala namba z'essimu zino namba eno mugikubeko naye nga watu walungi nnyo eri 0703 03 0550 mbawe MTN 0772 344 458 High Life Bar and Garden. Buli kimu ekiri waliwo buli kimu actually tuli nnyo mu bintu bya garden. Yebisingawo nnyo tuyanzanya. Okay, kale munzikirize tuwunzikire wano program eno ko leero njagala bagaliza akaseera kalungi musubscribe nga abatanaba mulike mu commenting emboze netambule yona etuke ku Dini etuke ku buli muntu yenna onere bujolo Ssenyonyi wokutenyweza